Yes, mugamba muti abalungi abekumira ku Dubai Uganda. Mbakomyewo nate for a very short time. Waliwo ensonga matter of dimensions njagala okwadressinga. And by the way, it is so delicate nti zeetaaga kubanga tuzikwata bulungi tugezeeko ku understanding. Yesterday amasasi gaavuze agaso fuluma nti Bobi Wine akubiddwa esasi ku kigere oba akubiddwa amasasi mu magulu gegaso fuluma abantu abadde bamuliraanye ne bannamawulire abadde beetooloddewo kibasogambe eggwanga. By the way, gana amawulire siga Dubai, so Dubai musolo lindako. So butwazeemu owulira after some time ne bagamba nti it was ngani Ssenyonyi avuddeyo n'ayogera ng'omwogezi w'ekibiina nze gwe nasembayo mmanya actually. Yavuddeyo n'agamba it was a fragment tibakubye kino kikanistade ekimukuba ku kigere whereby n'ebifaananyi byafulumye. After some good time kwabadde bamwetoolodde babadde bagamba he was shot. Kitegeera sijja gendayo nnyo eyo wali sensitive nnyo naye nga what you saw is what happened. Era twongera okusabira Bobby abeere ng'asobola okudda ku bigere bye n'akomawo akole ki aweereza abantu kuba is the people's president, so abalina okukola ki okugezaako okubanga awona nabeera ddala bulungi nnyo ddala n'agezaako oweereza abantu. Nze issue yange ndeese wano I would like to talk about the Eddie Mutwe issue. Ndabika abantu ku internet nga batomentinga Eddie Mutwe nti how come ti bakubye esasi lyavuze nadduka neyeekweka. Mu matter of life ate ng'obadde mu struggle for more than 2 years or 3 years and you've seen your friends nkoleko ku bantu bakyali bo benyini babembaddirawo mu struggle nga baluzinga life. Sometimes ekyo bwe kikubeera muli mutwe sababu akasera weekanga. Nze fena okusinza okukola video tulabyeko nze ndabye evidiyo bw'okitunira n'ogiraba osobola n'olaba nga Eddie Mutwe yabadde nti yatuuse ne ku extent yalemedde n'okusitula Bobi Wine okumujja ku ttaka. Kitegeera yalemeddwa n'omusitula omujja ku ttaka kitegeeza entiisa yabadde y'amaanyi nga tali sure oba bye batebamukubye. It had to first go to the hospital ne bakebera ne balaba. So abantu abasinga bali mu kusekerera Eddie Mutwe obeera otya bodyguard ne bakuba mukama we like esasi oba ne bakuba esasi n'odduka ne weekweka video weeri abasinga mwagirabye. Okitegeera abantu bebadde eringa nabo babamanyi bantu ba Mungu. Omuntu yenna atalina Mungu era olebeka abeekalakasa bakimanyi okuba warning shot mu bbanga people have to scatter. Abantu badduka buli muntu adduka n'akulembedde olutala adduka nibbo bashutinze mubbo buli muntu yabadde adduka ne Bobi Wine gundi kanisa yamukonya akola ki avaawo afune space wasobolera okubala safe. Tusege ne bakomande bakuba mu ekikompola badduka ne bagwa cover bababuka ne bafune bakola ki ne bagwa. So kanisa we yazze Eddie Mutwe naye naafuna basooka afuna okuba safe first. Group yonna yabadde evaawo nekirabika nti yabadde adduka Bobi Wine kwe kanikasa yamukutte bwe nga Eddie Mutwe bonna bamansu bakuyita ku mansu Paul nafuna jadda then ate n'akomawo after. Kitegeera waliwo gayi gwe nalabe yasigaddewo ye n'asituka president. So ku paati ya Eddie Mutwe nirabanga kasazi ndabika bantu bamugeraageranya ku Black Abadia because Black Abadia ayina once weyimirewo n'agaba mukuba amasasi n'alagase azeeko n'alagasemu energy ku stage yakasukako kati okuva ku stage azze Dubai akubye beetaaga okuba okuprotectinga mukama we. People think nti Black Abadia ali wambuli okusinga Eddie Mutwe. To me, I think that is not possible. Eddie Mutwe abadde mu industry more than 20 years or 20 years ne Bobi Wine, more than 20 years ngabadde ne Bobi Wine. Waliwo ebiseera ebyo ng'oli ku level ya Black Abadia nti that time yaliwo nga Eddie Mutwe naye like ng'ali ku eyo level nga olaba Abadia bwali nti ebiseera oba muto nga toyina kati Black Abadia simanyi balina omwana oba toyina nnyo ensito nagiraba omuntu oyo gole naye gwoba omanyi. Kitegeera so ebiseera bisinga omuntu bw'akula ayina ebintu by'alaba aba takyabiraba nga bw'akola ki
bwe yali abira baluli ne Eddie Mutwe yennyini yaliko taafu ziri ennaku ezasooka nga muto era ng'ayogerwako nti Bobi Wine alina bounce amujjukira ebyo ebiseera ng'abayali bangi nga Eddie Mutwe bw'owulira mbu Eddie Mutwe kwali ku kido ojjawo okola ki waliwo abasajja nga bakakasa nga walaba Cobra ono owani owa Bebe nti obakuba amasasi naye yafuna ku masasi. So right now nti babadde mu incident nti balwana n'abantu babamanyi nti basobola okukubasawo yenna ne bakugjawo ukitegeera ng'alina osooka n'osikatali n'osooka ovaawo ne mufuna space mufune musobola okukola ki fightingira back. Kati bw'otunuulira incident eyo nti kanisita yazze buli muntu neyeekanga n'afuna jadda kuba biseera ebisinga kizibu nnyo okuba Bobi Wine waali tebakuba bali bisinga bakuba mu mabbali because nabo bennyini batyo omudamaginga bw'odamaginga Bobi Wine oyinza okuba n'ebibuuzo bingi ebyokwansalinga kati bakikoze yakikoze ali ati era of course naye alina saa zino okuba nga addamu seeka wakubya otya gundi ogenda okukoona omusajja yaga kuba Bobi Wine bwafuna obuzibuzi okubuulira Kampala eyinza okukola ki okwesodeka kati ne gavumenti nyini egezaako okwewala scandals okuza ku nsonga Eddie Mutwe is not the si oli Eddie Mutwe yabanga mu edda yabanga ne Bobi Wine mu firebase nti ebiseera ebyo yali wa Kibuli sinyambwa alina nnyo famire yabanga akitegeera ng'ate alwana nnyo okuyisawo mukama we bikyani kati saa zino we yatuuka is a family man bw'osobola osinga bw'okula ofuna nawe abantu b'okola ki ozadde kubona fena tuwa Eddie Mutwe alina muwala we gwayagala ennyo gatera obeera naye biki kati saa zino omuzadde ate alabyeko bakyali be bafiiriddemu eyo embeera alabyeko ekibatuukako ebiseera ebisinga bwe batoliiwo. Yes, Bobi Wine asobola okuyisawo family because muludde naye ne ayinza obutaba nga ate gwe taata waabwe ayinza obutaba wagudde omala kuba Bobi Wine ali busy aba wano ne wali akola kino ne kiri so ensonga ziba nnyingi nnyo. Eddie Mutwe ayinza okuba neyeyagiddemu ng'omuntu naye nga ebiseera ebisinga ekyekango tekimanya muzira abaganda balugera omuntu yenna osobola okwekanga then after n'okola ki nodda kitegeera. So Eddie Mutwe okuba nga yatuse tekirina ekitegeeza Eddie Mutwe is a family man people buli kyonna kyakola protecting Bobi Wine naye Kenya no protecting or thinking about his family. Eddie Mutwe has protected Bobi Wine more than one time. Eddie Mutwe has proven tetachetaga mumwegamba mbu ate simanya mumugezese simanya mukole kino. Eddie Mutwe has been doing that for a long time. Fetuchite China kyatu tachina kyatu kakasa in a simple term. Kujja kuba walabye bomu ng'etulika obanga olabye kanisita ng'ekuba neyekanga n'avaawo n'addukamu naye okusooka neyeetereza ekyekangu tekimanya muse nosooka n'odduka then neweetereza nokola nodda bonna babadde bali mu transit gundi we yakupidde kuba ebizo bizinga bakubamu gundi mwenna mudde nonaddeyo nadde ate kati babakube bonna baggwewo lumu. So sometimes osooka nokola si bebiri ebya bemula simanya Trump bamukubba esasa era soka ba bodyguard ne bamubikka kajjagala gembe ekintu kimu abantu abakulira mu Europe wa bodyguard abo oba bamule abasajja abayiwawo omubiri abasajja basinga baba training okukola ekyo since tebatakitandika nga alina myaka 3 babajja butongo baba training ati gogenda kuba bodyguard wa mukulembeze aba trained to die for mukulembeze tabana attachment tabana baana simanya mukazi ebyo tabibeerako abakwera basinga bawasa bakaddi duty ye ebeereemu nti nze ngenda ku mulimu n'ensolofera ku mulimu ngenda nyinza obutadda n'okola kino okudda abakimanyi era singa wabaddewo omuntu nga wamagye yandibadde yasooka okuandastandinga natikawo bode biki naye naafuna bukitegeera naye Eddie Mutwe is muntu wa bulijjo yasalawo protecting president since day one. So tomusuubira kubanga bali abali training alina training y'amagye no ye training ye bagita mwene mukiyita security bayinako oyo oli mu state mu situation nti odiringa n'abantu abali hamud bayine mundu olina okubanga nawe kenyini ngoba approaching so obwegendereza bungi togenda leteeka mukulembeze oba Bobi Wine mukati abaga olina ogeza kati nawe okuprotectinga ng'omuntu kuba olina family kitegeera protect yourself at all times. Abakubi ebikonde babagamba oba abalwanyi bonna babagamba ati always we are protecting. So oyo gundi Eddie Mutwe is good asobola okuba omulungi okuprotectinga Bobi Wine mu bantu abatali hamud naye abantu babeera hamud ng'ab'emmundu toyinza mubalira kuno gamba ate ki either mujja kukwata Bobi Wine muteeka ab'emmundu nga baba mukuuma
naye wanabirako abantu ba bulijjo obukosa abavanale mukimanyi ekyo abatali anda ate n'emmotoka zatambula emusimanyi lwakitaba amadikka waba agenda okutambula gundi ekyo naye noleka namule bamuteeka mu ipisa bwe ne bamu amadikka ng'ekintu ng'ekyo bakimutuka kumuteeka mu amadikka ne mugisiiringa n'etandika ebbala kitegeera what happened to the amadikka abeere nga buli wagenda okubala aleeza abeera ku amadikka embeera weesasage mumutiramu munda kati protective measure nale bamuteeka kuba mu ipsa kitegeera ipsa mu kikompola kimu nga yaweddewo ddala oba bullet ku magulu nga terina gyegenda leeta amadikka sobola n'okutomera obumotoka obupatro ne buvaawo kitegeera so tugezaako kubanga tuprotectinga mukulembeze Eddie Mutwe has done his part. Eddie Mutwe tekyalina kyatukakasa has been there for Bobi Wine more than one time approving nze bamusibye ataddewo omubiri ebikonde bimulidde ebiki byonna bimulidde Bobi Wine tasobola teeka muntu awo kuuma bulamu bwe nga tamwekakasa tuve megamba mbu ate Bobi Wine gundi yadduse simanya bikya he did his job Ibra Kabadi akyali mwana muto tannalaba kitegeera so ye kyalabakawo kyalabyeko ye mwana naye Eddie Mutwe abadde mu estate nga muvubuka akuze ne Bobi Wine embeera yonna bagimanyi bajja kudereka baseke bagaye wadduka ate nange neekanga fina twali misinde so don't criticize Eddie Mutwe nsimanya yadduse naleka president Eddie Mutwe did his job properly kuba after yaziyeko emigumu alabe nga yetika Bobi Wine amuteeka mu motoka kuba yabadde amulemedde wansi akaddi oba kyenjogamba so that's the thing wanange tumekwata Eddie Mutwe mujajinga because of that incident everything happened so fast so fast baite basubira muntu kuba shooting kuba mu canister direct sesinga bazikuba mabbali oba ne bafuira bino bigundi by'amazzi ukitegeera naye bakubisa gundi eyo yamuhitinze nnyo bannange kigere nakirabye nga kibooteddemukko abo bakubye kyakubyo nafunawo ebbwawo ku kigere wansi ovuiti katasobola nakisimba wansi but it wasn't a bullet yes tebamukubye essasi kanisa yamukubye oba ekipapajo kiyinza okuba kyamukubye ku kigere whereby bajja kiringa bukirininzaawo okubbwa tuleme nnyo kyexaggeratinga nnyo nti ati simanya bagenda mukolako sajjale no just bapikinga mupikinzi oba waliwo ekyamuyingidde munda faananyi namwe mwabirabye sagala mutandike gamba bamukubye masasi bababuuza ebiwundu by'amasasi nga byebabuuza bugingo people know abantu babugumyako kati balabye ku bintu so make sure you make a statement that will not affect the person you are around, will not affect ekibiina kyo tibana bajja bayita bakazanyiikirizi because mwamulaba bugingo essasi yavuga abantu bamubuuza ebiwundu biriwo ebyamasasi musasi ogamba wegakwokya kitegeera so there are things we have to be careful putting out statements mwena abadde bamwetolodde mwadduse ate mwemwe nyine yabadduse buli yadde afuna kamera bamukubye amasasi to be careful nensi n'abantu bina bino bakoba like bakwanya bakola like they give attention to details n'okubanga okola ki nga mukimanyi ekyo mwebali nnyo okubanga mwekubira Goodbye Uganda. That was a simple statement nga ngezako kubanja nti Eddie Mutwe has done his job. Eddie Mutwe tried his best as he's been doing. Temumujudging because of one day temudiganya ku Ibra Kabadi. Ibra Kabadi is one of like yomu kubana bataba kyasinza okuba solid ku like kuba kama babo simu nyoma era nze mwera ddala ekitiibwa nga Ibra Kabadi because personally he proved me is the toughest youngest bodyguard kati Kampala goyinza okumanya mbu uyu mwana mbutuufu akwirawo body because akyali muto yetanamanya nti basobola kuba bullet n'ofa kati Eddie Mutwe kyakimanyi nti bullet bwekulya tokola ki it's a one way ne banne babadde nabo nga bamuggala Bobby basinga twabalaba mu documentary oba twabalabako mu bifo mu Gondoli nga basasi gabalidde ne batadda nakudda ku nsi so akimanyi kyeyetagisa nti him has the father ayinoberera abaana be ate ayinogezaako n'okubeera Bobi Wine ebintu byalina okukwasaganya engabo you have to be there for your family, you have to be there for Bobi Wine so I know a lot to take in njabe bazabe okumira Goodbye Uganda mbagala nnyo mbagalira ddala akumata kumira mpeera bless